Ekibinja A ekirimu Uganda, Ethiopia, Kenya ne Southern Sudan kyogeddwako ng'ekibinja kirimu kalumanywera Uganda Cranes mulina okwenyweza. Yembiranye eri wakati wa Uganda ne Kenya mu kapiira egenda kweyongera naddala nga empaka za Sekafa Uganda ekyajjukira Kenya kyeyagiremesa okwesogga enzanyi z'akamalizo mu kikopo kya Africa omupiira ogwali Namboole. Yo ttiimu ya Ethiopia yayita mu mpaka z'ekikopo kya Africa okubeera mu kibinja muri Uganda kyongedde amaanyi mpaka zino. Ekyo kikoleddwa olw'okwagala okuwa abawagizi baffe naddala abakozi b'emirimu egy'enjawulo okuba nti basobola okunnyoka ne baba nga basobola okujja okulaba emipiira gino. Wabula emipiira egisembayo mu bibinja gijja kubeerawo, tujja kubeerayo n'emipiira ebiri e Nakivubo nti bwe banaabeerawo ogumu nga gusambibwa e Namboole ogumu gujja kuba gusambibwa Nakivubo ku ssaawa 8 ku lunaku lwa 1 December. Ate era n'ogumu gubeerewo e Namboole ng'omulala gusambibwa e Nakivubo ku ssaawa 10 ku lunaku lwa 1 December. Ethiopia empaka zino nkulu nnyo gye bali engeri gye bagezesa abasambi abagenda mu mpaka z'ekikopo kya Africa era nga baggulawo ne Sudan y'omu Maserengeta nga 24 mwezi guno. Nicholas Musonyi atangazizza mu lukiiko lw'amawulire nga Sekafa bikolagana n'ekibiina kya FUFA ekikulembera Lawrence Mulindwa mu mpaka zino. Ekibinja B kirimu Tanzania, Sudan, Burundi ne Somalia, so nga kibinja C kirimu Rwanda, Zanzibar, Eritrea ne Malawi abagenyi. Akakiiko akategesi kategezezza ng'abalabi bwe bajja okusasula ssinya 5,000 n'emitwalo 2 okuyingira mu mipiira gyonna egy'okusunsulamu era nga bateeka enkuuka nga yakuggulawo wakati wa 22 ne 23 omwezi guno. Suubira nti olunaku olwokusatu tiketi ezo zijja kugenda ku market oba zijja kubeera nti zisobola okugulibwa mu bifo bye tutera okutundiramu oba oliawo n'ebirala ebinaaba biri communicated. Guno omwaka empaka zigenda kubeera mu Kampala, e Namboole. Tusuubira nti Abannayuganda n'abantu bonna bajja kujja mu nnamba empitirivu basapootinga ettiimu zaabwe. Ekyasiyopya okwesogga enzanyi z'akamalizo ku Africa bye bimu ku birabo bya Sekafa nga kati balwana okulaba nga Uganda eyasuwa empaka zino nga yeesogga enzanyi z'akamalizo mu kikopo ky'ensi yonna. Yesu Manja, Abis TV, Kampala.